ali mwezi gwa musanvu amawulire ne gafuluma nga gannaku yali prime minister w'eggwanga eryo Shinzo Abe nga akubiddwa amasasi bwe yali ku campaign ng'agenda mu maaso n'okuba nti ayamba ekibiina kye n'abo be yalakiriziganya nabo okusobola okuba nti bakomawo mu buyinza. Jjukira musajja mukulu ono yaresigninga mwaka gwali gwa 2020 era bwe yaresigninga bw'atyo musajja mukulu Fumio Kishida yenajja nadda mu bigere bye era nagenda maaso okutwala eggwanga eryo. Niba yakuba amasasi embeera yali mbi nnyo era abantu bonna bakaba mu ggwanga eryo erya Japan era ne bakola enteekateeka ey'okulaba nti bamusiibula mu ngeri eweesa ekitiibwa. Waliwo ebyasooka okukolebwawo byali bingi n'ebyali bigenda maaso mu ggwanga naye enteekateeka neekolebwa era prime minister aliko kati n'asalawo n'agamba nti bagenda kumuwa okuziika okulungi oba okwa state funeral. Mu nteekateeka eyo bantu bangi bekalakaasiza nga bagamba omusajja ono okumuspendingako ensimbi empitirivu ennyo ate ng'oba oli awo yatuyisaako n'akakanja mu biseera byagenda mu maaso n'okuba nga prime minister w'eggwanga erya Japan. Kati ensonga ziri bbiri nti weewaawo omusajja ono yakola kinene nnyo eri eggwanga lino erya Japan. Mujjukira mu mwaka gwa 2011 embeera yali mu ggwanga erya Japan omuyaga ogwaliyo yagenda maaso n'ataasa eggwanga eryo. Recession yali ey'amaanyi ebiseera ebyo yagenda maaso n'ataasa eggwanga eryo n'alikomyawo era ku mulundi guno nga tannaba kufa abadde n'enteekateeka y'okulaba nti supremacy ey'eggwanga erya China ekendeera oba oli awo ne Japan ebeere ng'eri kumpi mu nteekateeka y'okukulaakulana. Naye abantu ba bulijjo batunuulidde ensimbi ezigenda okukozesebwa mu kuziika kwe ne bagamba nedda tetugenda kukkiriza mbeera eno era okwekalakasa kubadde kw'amaanyi nnyo ng'abantu bagamba tetujja kukkiriza mbeera eno ya kuspendinga nsimbi. Bw'otunulira yeni ezigenda okuba nga zikozesebwa bagamba nti biliyoni emu mu 65 kaakati bwe kiba nga kiri bwe kityo abantu bagamba tetugenda kukkiriza mbeera eno. Bw'oziteeka mu ssente zoyinza ogamba ezitegereka amangu tugeze eza dola miliyoni 11 eza dola nga zigenda kukozesebwa bukozesebwa mu kuziika musajja ono. Kati Bannansi bagamba nga tukyabonaabona tukyalina ebyekukola tetugenda kukkiriza wadde bano bali mu kuteekateeka era omukolo gw'amaanyi nnyo okulaba nti baziika omusajja ono naye abantu bangi eri mu bitundu ebirala bali mu kwekalakaasa era okulwana kw'amaanyi. Prime Minister kyakoze agenze n'akwata poliisi ayiweera ddala y'abantu ba 2,000 n'abateeka mu kibuga Tocho okusobola okutaasa embeera eno abantu obutekalakaasa mu kuziika eyali Ssabaminisita w'eggwanga eryo Japan. Ndowooza ne Ssabaminisita abadde asinze okugenda maaso n'okufuga eggwanga eppanvu era nga basazeewo babeere nga bamuziika mu kitiibwa n'ensimbi empitirivu ennyo bwe zityo nga ze zigenda okutegeka omukolo guno. Abakulembeze b'amawanga mangi abagenze okwetaba ku mukolo ogwo lwansonga nti bangi badde bakolagana naye bulungi nnyo nnyini ddala naye ng'abantu ba bulijjo ekibakaayanya kwe kuba nti ensimbi empitirivu nnyo ezateekeddwa mu nteekateeka ey'okumuziika. Naye nga ye prime minister agambye kemukole mutya tugenda kumuziika mu kitiibwa era n'ensimbi tugenda kuzikozesa okukola omukolo ogw'ekitiibwa nga tumuziika. Nga maliriza ag'ebweru njagala butereevu nkutuuseeko ate ebiri mu ggwanga erya Russia. Embeera ebaddeyo